Okay, tumaliriza ku Fake Shots era nga tukyali ku nsonga ya mupiira format NNP yaleetebwa FUFA. Mike, twalabyeko Lord Mayor nga patron wa KCCA club nga naye si musanyufu olw'ekyo ekyakolebwa club okukkiriza abawagizi nabo bennyini ne bavaayo ne balaga obutali bumativu nga balumbye ofiisi za club za KCCA. Omuwagizi w'omupiira ayina limiti ki mu club? Webale nnyo Fiiki, okusookera ddala tulina okukkiriza nti mupiira gwa Uganda kilabu ze zisinga actually kilabu nyingi eziri institutional nti kilabu ezo zirina akakwata eri gavumenti. Nsuubira tuba bakukuza mupiira gwaffe okusookera ddala tulina okuddira omupiira nti tugujja mu institutions tetugujja okubeera nti gulimu nga bula URA bwe tulina KCC bwe tulina Maroons onfuna so bwe tunajja omupiira okubeera nga guli associated ne government institutions tujja sobola okubeera nga gubeera gwokka nga guli independent tujja sobola okubeera nga tufuna region nnungi. Okusookera ddala bw'otunuulira ku mbeera ebaddewo egenda mu maaso mu format eno empya otunuulira nti clubs zino bakulaga nti baali influenced by namba 3 mu ggwanga by obukulembeze obumu bwe tutamanyi amaanyi agamu ge tutamanyi agakubira abantu bano amasimu n'agamba musambe yagalagaana. Actually Haruna Chobe yabadde ku NBS n'agamba nti yo URA bakubira kyemanyi URA ne bamugamba kilabu yammwe tusobola n'okugijjawo. So kikulaga nti obuyinza bwava mu bantu b'omupiira ne bugenda mu bantu abamu abali mu gavumenti. So ekyo kitwalawo omupiira okusookera ddala omupiira guba gugenze mu kye tuyita government interference. Gavumenti bweyingira mu mupiira ebiseera ebisinga gufa kyo olaba FIFA bwe befandinga omupiira ekolaga nti we can do everything for ourselves ng'abo omupiira. Mani gavumenti eyinza okujjamu ng'eringa ewamu support. Gavumenti ekkirizibwa okufandinga omupiira naye tekkiriza kubeera ng'eguyingiramu because jjukira gavumenti ebiseera ebisinga influencing ebintu bingi nnyo bajja influencing decisions because omupiira guli neutral. Waliwo kye tuyita neutrality mu kapiira nti gulina okubeera nga guyimirirawo ng'omupiira nga teguliko influence yonna yonna. So bw'oyingizaamu obukulembeze bw'eggwanga oba oyingizamu gavumenti egenda kweyagala okutakinga on game eno. Kati kankuwa example ojjukira omupiira egyayagala Cranes egibadde Namboole mubadde nga bagamba abagise mujja nga mwambadde t-shirt za Bobi Wine temujja Namboole nga mwambadde t-shirts za red. So ekiyita government interference nti omupiira guba guvudde ku bantu kye baagala because omupiira it is a free will. Omuntu omwagizi omupiira yenna it is a free will oba aba yeeyagalidde okubeera nga akola ki awagira ttiimu ye mu ngeri gy'ayagalamu yonna provided nti tali violent. So bw'otunuulira KCCA essaawa zino URA olaba nti decision making nzibu nnyo. Reason being nti their institutional clubs bafuna directives okuva eri ne sente ziva mu gavumenti kugamba bali mu influence ya gavumenti mu decision making nga meya tayina nnyo mugongo osobola gaana KCC nga club kola bali bajagala ekole abali waggulu waki mu buyinza bwa gavumenti. Kyova olaba abawagizi bavuddeyo bataddewo embeera yaabwe nti lwaki tusamba naye ate nga KCC mweri ofuna. So bwe tunaddira ttiimu zo ne tuzijja mu Kampala nga walaba nti omupiira kati guli mu Kampala guli best mu Kampala ne tuguzza ku regions nga wala regions 8 tuba na clubs 8 era nalabyeko omukulu mu KCC ekolmola olukiiko ng'agamba nga nnyonnyola Lord Mayor agamba mukama waffe naffe mwalimu invisible hand eyajja nga mu ngeri yonna twali tulina okukola ki okugondera ekifa kyaleerese. Yes kituufu balina okugonda era tebalina kyakukola ne Lord Mayor tomunenya KCC kubanga KCC toyinza gigaana kusamba nga bw'otayinza gaana Maroons bw'otayinza gaana URA. Wabula ate kyova olaba nti club nga Vipers yavaayo neyimirira ku bigere byayo kubanga it is individually owned. Eyo yekyasinze okubeera Dr. Nsonyido ayinanyini waayo yasalawo either esamba batekola ki batesamba. Kyova olaba ataddewo statement egamba nti nze nga nyini Vipers we are not going to play because bino bibasamba tetubitegeera. Kituufu ya demanding explanation bamunnyonnyole webale demanding answers whereby federation they are not willing to answer those questions. Ne leero wali emipiira waliyo UPDF ne Maroons waliyo ne Villa ng'esamba ne club ya Gaddafi. Emipiira egyo njagala okukubiriza bannayuganda
nga bwe twatandika campaign ya boycotting the Premier League tulina boycotts bbiri ezigenda mu maaso essaawa zino boycotting Premier League Uganda Premier League oba gye bayita new league format then boycotting ne Star Times ye sponsor wa league. Star Times ono tetwali mubaddeko na buzibu era ye kugamba tumu boycotting. The reason being it is the one funding the league agenda. Ngamba yeteka mkyekubira. No tekiba kyekubira naye talina kyakola because amuwa product ye FUFA. Kati FUFA bwe bangeze ne format empya. Kati Star Times ali makati awo. Onfuna tasobola gana kola na FUFA n'abawagizi abeetaaga. Onfuna so Star Times alina okumanya wa weetaagira abantu. Star Times products ze naye ataziguza baki bantu kati yes bagamba nti we are boycotting Star Times meaning baba bagala statement yo nga gwe either biveemu FUFA enonye sponsor omulala basigale nga bagoberera nga bagula product yo nga bakosa DS gundi yani decoders zo n'ebintu ng'ebyo. So Star Times kyalina okukola essaawa za leero kwe kwogera ne FUFA kyovula tugamba tu boycott Star Times erina okwogera ne FUFA ne bagamba nti hey guys is an investor because nalabye Odwin nga nnyonnyola agamba nti they invest over 3.5 something billions mu league. Yes mu mwaka actually mu production ebintu ng'ebyo. So bwe babanga batekamu that kind of money balina will esobola ogamba federation nti eyo league gyoletedde abawagizi baaganye ekyokubiri ffe nga Star Times we are losing money, people are not subscribing. Tebakya mu bisaawe. So why we are boycotting Star Times ne products zaabwe essaawa zino kuteekawo statement nti abawagizi b'omupiira they are not happy with what is happening mu mupiira gwa Uganda nga basaba era banaakomyawo format abawagizi gye bakkiriziganya nayo ojja olaba nga Star Times ezeemu ofuna obuwagizi actually tujja nagiwagira nnyo era tujja jukubira yebeeraze nti eri wamu n'abanyigizi wabalenyo kyova olaba tuboycottinga. So awo wennyini wensabira muna Uganda ali eyo abadde awagira Villa n'awagira UPDF awagira Maroons abawagizi ba Gaddafi nti olwaleero bane tetugenda mbisaawe tubeere bumu otunabeera obumu tujja wangula olutalo tujja sigaza format yange efe enkadde gye tutegeera bwe tutabeere nga tuli bumu ne tubeera divided abala bagenda mbisaawe abala tebagenda mbisaawe we shall not benefit. Tujja maliriza nga abantu bagenze mbisaawe tujja maliriza nga format empya ewangudde FUFA ewangudde then omupiira genda kubeera mu Japode genda kubeera mu Matigga then enkya wali omupiira omuzibu ennyo eri ebuhimba Buhimba Saints egenda kusamba ne Kitala kakati guli waka abantu yes guli waka guli mu region yaabwe ya Kitala nenga tekuli ku home ground ya Kitala guli simanya ani akyaza ku Buhimba ne Kitala Buhimba yakyaza Kitala enkya naye abantu abeeyo abantu be Kitala abantu be Hoima nalabye nga statement ezitambula balaga nti abantu bantu bali informed tebakimanyiko n'omupiira gyeguli balinga no bamanyi nti omupiira gyeguli naye balaga nti bo tebamanyi kigenda mu maaso mu boycotting era nti boycotting waawa we Kampala kakati awo nnyini wensabira abantu be Buhimba oba olina omuntu gw'omanye Buhimba ng'osobola okwogera naye mukubira essimu omutegeeze nti enkya omupiira oguliyo we are still under the boycott because omupiira gubeera Kitala ne Kampala omupiira gwe gumu bwe banagenda mbisaawe ne bajuza ekisaawe we shall have lost ng'abantu b'omupiira abawagizi b'omupiira tujja batuluuzinze naye omupiira we gutabeeramu bantu it will also mean another statement eri federation eri Star Times eri government ndi hey guys look here abantu omupiira baganye statement jasigala ekolebwa nga bajja gabiri bimula be Kampala babikola be Kampala abo bukundi baba muti aba n'abalala abatagala mupiira balwana federation no we are about fighting for the good of the game. Namwe abantu b'ekitala temutuli amulukwe namwe tubasaba muli baganda baffe muli bana Uganda leegi gye tumusamba gye yemu tubasaba enkya omupiira mugubalekere luli waliwo statement gye mwakola